gye buvuddeko ababaka ba palamenti beesala akajegere oluvannyuma lw'okuyisa ebbago ly'emmwanyi era wano abamu ebifuba by'ababuguma mu kaseera ako omubaka wa Mitiya Nazzake Francis Butebi yayambalira omubaka Anthony Akol ekintu ekyawaliriza sipiika okwongezaayo olutuula era wano ababaka abamu baagobwa mu ssetteeserezo okumala ebbanga eggere n'abamu ne bafulumizibwa ssetteeserezo ku mpaka. Omubaka wa Butambala Aisha Kabanda y'omu ku baaloza ku bukambwe bw'abakuumaddembe ku lunaku olwo. Olwaleero Aisha Kabanda awaddeyo okwemulugunya kwe eri sipiika wa palamenti olw'engeri gye yafulumizibwamu ssetteeserezo etaweesa kitiibwa era eyamuweebuula. That the way I was carried is dehumanizing. Because at one point I was actually being carried by men out of this house. Ono ekisinga okumuluma kwe kubeera nti yasitulibwa abasajja okumufulumya ssetteeserezo era nga buli omu yasikanga okugulu kukwe okumufulumya. Men carried me one leg on the right, another leg on the left, just spreading my legs. Kabanda agamba nti abasajja bano bamukwata jeke ng'omubbi era n'olugoye lwe ne baluyuza. My dress was completely torn. I was actually carried what they described to be jack by the jack. It's easy to carry man by the jack. Carrying by the jack is holding someone by the pants. But carrying a woman by the pants, Right Honorable Speaker, you know what it feels like. Kabanda agamba nti abasajja bano bamukwata jeke ng'omubbi era n'olugoye lwe ne baluyuza. If someone tears a dress at the breast part, by this time you can wonder where my breasts were. A Muslim woman who covers herself and only leaves out the face and the palm. This dress was also torn from the lower part up this point. All the thighs were spread out. Right Honorable Speaker, why I want to lay this on table is for you to direct an investigation. Ayogera omwamagamaga omubaka aleese obujulizi bw'olugoye lwe olwayuzibwa ate nga lwali lupya nga yaluguze ku lunaku olwo kululeeta kuteesezaamu era bw'atyo n'ategeeza nti ekitundu ky'omu kifuba ssaako n'ekya wansi kyayuzibwa bya nsusso era n'omuntu ow'omu kifuba n'atulugunyizibwa bya nsusso. Were spread out. Right Honorable Speaker, why I want to lay this on table is for you to direct an investigation on who are the people that laid hands on me in a way that was so dehumanizing. Wano Aisha Kabanda asabye sipiika alage palamenti olugoye lwe nga bwe lwayuzibwa bw'atyo n'amusaba anoonyereze ku ffujja eryamukolebwako asobole okufuna obwenkanya. For a member of parliament, not outside parliament, but in this August House, with your permission, Right Honorable Speaker, I beg to lay my dress. Wano omubaka wa Busia Godfrey Mangeni Macho naye bw'atyo yeegasse ku Kabanda okuvumirira ebikolwa eby'okutulugunya abakyala. That we are in the month of gender-based violence. The rights of women of this country must be respected in case it happened. Because the mother of a nation is truly the foundation of every country. I really want to thank you also. At the same time, I see our parliament has changed. It looks like a House of Lords. This makes Uganda as a country very proud, and thank you, Madam Speaker. Wakati mu mbeera eno akulira oludda oluwabula gavumenti Leader of Opposition Joel Ssenyonyi aloopedde sipiika olw'engeri abakuumaddembe ba Uganda gye bakwatamu bannayuganda okuva mu ggwanga ery'okumuliraana erya Kenya mu ngeri ey'ekifamukoko era nga kino kizze oluvannyuma lwa Kano Dr. Kizza Besigye okukwatibwa ssaako ne banna FDC 36 nga baggyibwa mu ggwanga erya Kenya ne bakomezebwawo kuno. But government has severally been picking people, especially from Kenya, who have traveled. The first lot went for a training. They were picked and brought back. Most recently, a senior opposition leader in this country, your former leader, Right Honorable Speaker, Dr. Kizza Besigye, was picked from Nairobi, Kenya, by Ugandan security operatives who brought him here, and now he's before the court-martial. Many things confused me even as a lawyer. Lopu ayagala gavumenti ennyonnyole
etteeka mweyita okukwata bannabyabufuzi ng'ebajja mu mawanga amalala gye baba bagenze. Byonna ebyo nga twagala gavumenti eno ekitegeeze eyita mu mateeka ki ogende Kenya okuwambayo bannansi kuba kati tuli mu East African Community. Bannayuganda bagende Kenya ku nsonga ez'enjawulo, abamu kukola bizinesi, abamu kusoma, abamu kukola ki. Kati bannayuganda batandika okweraliikirira nti owa tujja gende Kenya batuwambeyo. Ssenyonyi ayongedde okutakaka ne ku bannakibiina kya NUP abaabuzibwawo nga nakati tebakubikangako kya mu lubaale. Byonna atunnyonnyolere baana abaabuzibwawo wadde kiri ku baana abali mu kkomera bokka ne ba John Bosco Kibalama. Prime Minister yatugamba nti oyo gavumenti yamukwata era mukwate, twagala gavumenti etubuulire oba eyise mu balamu oba eyise mwani batunnyonnyole abantu abo abaabuzibwawo baliwa. So nga mbategeeza nti ensonga ezo tezinnagwa. Gavumenti eyagala nnyo tubyerabire, kyovudde olaba tusigala tubyogerako oba ku zi press conference eyo ne tutegeka okusaba bwe tukomawo mu paalamenti tujja sigala nga tubajjukiza kubanga baagala ensonga eyo tugiveeko tugyerabire, titugenda kugivaako. Bukyanga paalamenti ejjamu obutabanguko nga bateesa ku tteeka ly'emmwanyi olwaleero lwetojjedde era nga bangi bawaddeyo okwemulugunya kwabwe wa sipiika anti bw'ofuna kkaabirako nga naawe weeyongera. Kavuma Ibrahim Mukulembeze yakusakidde emboozi eno ku lwa BTM TV Community Report.